Kkooti enkulu etula mu kibangirizi ky'ekkanisa ya Gaba Community ezzeemu okutuula okuwuliriza obujulizi mu musango gw'obutemu oguvunaanibwa Christopher Okello agambibwa okutta abaana 4 be yasanga mu kifo ekibalabirira Kigaba Early Childhood Development Center. Barnabas Halerimana omusirikale wa poliisi ng'ono ye yeekebejja ebizibiti ebyaggyibwa mu kifo awaali ettemu lino olwaleero yaleetedde oludda oluwaabi ng'omujulizi ow'e17. Found in the compound at the scene. Ono ategeezezza kkooti nga bwe yaweebwa ebizibiti 40 okubyekebejja nga yeekennenya ndagabutonde ezaaliko okusobola okuzuula oba zikwataganiza Christopher Okello avunaanibwa omusango guno. Gave us a mixed DNA profile with at least one male contributor. My lord, that specimen had more than one person. Ebimu ku bizibiti byalese mu kkooti eno kubaddeko engoye Okello ze yali ayambadde olunaku lwagambibwa okukola ettemu lino ng'omusaayi ogwaliko gukwatagana n'ogw'abaana abattibwa. Halerimana era alaze kkooti akambi akakozesebwa mu kutemula abaana ng'era ndagabutonde ezaakeberebwako nga zikwatagana n'ez'Okello avunaanibwa. Omujulizi omulala ow'e18 ng'ono Henry Kenneth Angulu eyeekebejja biki Okello byasinga okunoonyeza ku ssimu ye ku kompyuta nga kw'otadde ne flash. It also contained. Angulu annyonnyodde kkooti ng'Okello bw'aliko ebifo ebikuŋŋaanirwamu abaana byali anoonyerezaako omuli n'amasomero n'ebifo we bazannyira. Searched about Matuga Preschool, Chanja Junior School. Search was about Lam Kindergarten and Daycare Center. You're going to spell that? Then Infant Kindergarten, Matuga. Ku ssimu era kyalaga ng'omuvunaanwa bwe yali anoonyereza ku ngeri y'okufunamu emmundu n'obuwanvu obuli wakati w'ekifo kya Gaba Early Childhood Development Center ne poliisi y'e Gaba. Exhibit was used to search for ISIS beheading. How long to get firearm license? Uganda. Kyokka ku ssaawa nga 9 kkooti nga yakaddamu oluvannyuma lw'okuwummulamu ekire ky'enkuba ekitamanyiddwa gye kivudde kiyiise era weema y'omulamuzi Alice Komuhangi omubadde omujulizi nga kw'otadde n'omuvunaanwa byerindiggudde ku ttaka nga wano kkooti tesobodde kweyongerayo. Abasirikale abakuuma omulamuzi baleese emmotoka okusobola okumuddusaawo. Olw'enkuba etabadde neetegekere ebintu bya kkooti ebiwerako ebibadde bikozesebwa mu musango okuli empapula, entebe n'ebirala bisigadde ku ttaka ng'abasirikale kw'ossa ab'ekitongole ekiramuzi balabiddwako nga bagezaako okulaba nga batasaako ebimu ebisinga amakulu. Kkooti eno esuubirwa okuddamu olunaku lw'enkya.